Ssekiboobo Vincent Matovu akunziba na Kyaggwe okulaba nga beeyiwa mu bungi ku lunaku lwe Sande ku kisaawe kya Bishop Senior Secondary School nga bagenda okusamba essaza ly'e Busiro. N'agamba ttiimu agitegese bulungi okulaba nga bafuna obubonero 3 bagende ku bubonero 6 ng'omupiira gyakatandikiriza amasaza sizoni eno. Agamba asiima nnyo abawagizi bonna bawerekerako ttiimu y'essaza lino Mawokota era ne bafunayo obuwanguzi. N'agamba ne ku lunaku lwe Sande bajje beeyiwe mu bungi mu kisaawe balabe nga Kyaggwe etuuka ku ntikko ey'okulaba nga ewangula ekikopo kyayo. Kyaggwe yalumba Mawokota ewaayo n'evaayo ng'egikubye ggoolo emu bwereere. Ate ku Sande ejja nga 28 lwesooka okukyaza ttiimu eya Busiro. Awo nno wensabira bannakyaggwe bonna oba mwagenda obungi bwe mutyo Mawokota nsuubira nti nga 28 zinagenda okubeera essaawa 4 ng'ekisaawe kijjudde ate nga twetegera omupiira ogugenda okubeera ku ssaawa 10. Mujje bangi abaana nkakasa nti beetegese bagenda kubalaga omuzannyo omulungi omuzannyo ogw'amaanyi ate era nkakasa nti n'obuwanguzi buli Kyaggwe. Wabula bannakyaggwe mwenna mbasaba mwongere okuvujjirira ttiimu yaffe ekyetaaga eddala nsimbi nnyingi nnyo okwongera okutambula obulungi ate n'okubalaga omuzannyo omulungi wano nga tuzannya emipiira gy'amasaza gy'omwaka 'Omusajja w'essaza ly'e Kyaggwe Jonathan Ntulume agamba buli kimu kimulaala okulaba nga ku lunaku lwe Sande bafuna obuwanguzi ku ssaza ly'e Busiro era n'akunga bannakyaggwe naye okulaba nga bajja mu bungi ku kisaawe kya Bishop Senior Secondary School okulaba nga bawagira ettiimu lyabwe ey'essaza okulaba nga bafuna obubonero 3 ku mulundi guno ku Sande. Kale nno bannange Mawokota twagiwangudde ekyo twakitadde ku bbali ne
tetukyerabira akati obwanga bwonna tubwolekeza Busiro ababusiro tubamanyi muli balungi musamba bulungi omupiira muli organized bulungi ne waliro mutusanze amatama gasanga lumonde njagala kubategeeza nti walakira nkumanyi kubaga oliyo mu Busiro naliko naawe nene bulemezi akati oli Busiro naye nkimanyi nti oli musajja mw'amaanyi naye ssebo njagala kumundi kuno otegeere nti bannakyaggwe twetegese ekyenkanidde awo twetegese bulungi tuteeseteese bulungi abaana baffe abaana balina ennyonta era abaana batateebye Mawokota kuno bagamba nti tuteekeddwa buteekwa okuteeba Busiro eyo nno ennyonta gye balina gali ebbanja litubabanja nsaba bannakyaggwe mwenna gye muli mbakunga bacoordinators baffe mu mabendo benda ag'enjawulo mukunga abantu bajje tujjuze ekisaawe ng'obudde bukyali ababusiro buleko ne bayimirira ng'enduuli yonna ekubibwa yaffe yabannakyaggwe nga ffe tuwagira abantu baffe mukeere ekisaawe mukijjuze tetwagala mujereeti ate ababusiro batutataganye twagala ababusiro bayimirire eri wala nga ne kamera tesobola kubalaba njagala kubasaba mujjenga obudde bukyali enkambi eri bulungi eri gulugulu era abaana baffe balamu bulungi era beetegese bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale